Zaffe Tuggussa Enssonga. Papa ebbanga lyemmaze ku gulawundi tolaba nga at least abafere babba naye aba family ezibbye abaana ezaabwe ba boyfriend babbye abaana sente yankuba kyeyo eyo mbutufu wabanga waliyo biliyoni nga 2 ezituuka e Uganda biliyoni ng'emu eba egenda mu kubbirwa. Then nawe omuntu ali ku kyeyo olina okubeera strict abaana muyige okubuuza bazadde bammwe oli muzaddewo yes totya muzaddewo ziri sente za ntuuyoyo bwo alina ekirala abaana abali ku kyeyo muyigire okuwa ku bazadde bammwe obusente gwe n'okwata miliyoni 2 n'oziwa muzaddewo agenda azijje mu banka azitwale gy'alina oziteeka ng'omuwadde emitwalo 2 agenda kukola ki kwatako emitwalo 2 mugaye mami gago agenda kukolera ekintu kyo smoothly nego mwadde emitwalo 1.5 agenda maize asitukidde muzizo bwoba uli antu yagala kuwa muzaddewo then making sure nti sente yo nogira ngo gisigazizaako ebbali. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Tukwaniriza wano ku Annabelle International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 31557 ye Annabelle International Nursery and Primary School. Agenda mubba Kinnuma okimanyi Kinnuma bagenda mubba ekyo anyway simanyi naye bakadamu buli muntu akoze business waliwo mukwano gwo yawazimbamu kalina kati waliwo omwami alabika ne ku media kyeka yamazeeko ndoze emyezi ng'etaano nese bwe bagamba alabika yaddusenga ne miliyoni nga 5 kati ate sente bazijja mu bakadama waliwo kadama yaregisterinze wafa omusango nga oyo mwami yamubbye miliyoni 16 over 16 kati waba ono asoose nampeereza ennamba eno namugana namba si ya mama Fiina kati era ampeereza eno ate nayo si ya mama Fiina ate n'owomunnyonnyola otya n'owomuwabula otya takkiriza wampaka agenda kukkiriza bamala omubba atawo ng'akomawo oba osanga mama Fiina mufere mama Fiina mubbi anyway olumu anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkubuuzaako tulina kadama's voice omukyala ime onakolera wadde bize nnyo tumutayiza butayiza ava ku airport obanga apiikinga abaana ayina kampani gyakolera ekyali mpya naye nga akola emirimu gyayo bulungi bagita Lucas Airport Pickup. Bw'asuubira okuva e Saudi oba asuubira okugenda omukolako bukoonyi ng'ajja ng'akunoola ku airport ng'akutwala paka ewammwe. Kituufu ekyo. So tusanze okukola mami ime naye nga wonsangidde onsanze nga waliwo antabudde obwongo omu ku bawalabu bali bawalabu. And program zino zetujjenga tukola bazi tugenda okukolanga kulaba nga tubabuusa oba nga bambi tubawabula kuba nokuba kuwabula naye oyo gwe tunagezaako okuwabula n'agaana katumuleka kati ono gwonsanze njogera naye bali mu mubba asoose na president voice note muyambe muwe miliyoni 2
nyamba nsaba buyambi mpereza millions 2 simanya voice note yo giwulidde bulungi mpereza millions 2 kati nenjiraba wenjirabye kanjikulizeeko wano badde nsaba ku buyambi bwa miliyoni 2 kunyamba mumpa miliyoni 2 bambi tesobola kuweza weeks 2 tesobola n'ebirala wansa millions 2 nenjira nesimuzeemu nakuba direct nangamba muwole emitwalo 80 nkwekayidde mpole emitwalo 80 mama Fina mmanja ngenda kuzikuddiza mu nnaku 2 nangamba mama Fina akubanja bayitandika omunyonyola simu nevaako nengula airtime ku sente nno amanyi nti oli Uganda olina okuba e Saudi nengula airtime nemukubira direct omwana wakana nga bagenda kubba bali mu kubba oyo si mama Fina ali mu kuwakana nze ono gwendi naye mama Fina nze ono mama Fina amanja basanga mutwalo 80 nyamba ozimpe nembuzi mama Fina kwebanja mutwalo 80 nga zaaki kitegeeza ekyo papa kitegeeza nti already alina wajje akamu 2 n'akawaayo nasigala nga abanjibwa ekinana naye ekisinga okunnuma oba okunyiiza mulabudde mugamba mulemeddeko nti bali mu kubba agaanyi ampere mbandi awo nga mpereza ennamba nemugaye ennamba gyompereza si ya mama Fina nemuleza ennamba za mama Fina entuufu mpakanyiza ngamba nti neriiye nampereza n'endala ya MTN nemugamba ennamba si ya mama Fina mugambye kebere ennamba zenkuwadde 2 zenamba za mama Fina entuufu ezo si za mama Fina naye alemeddeko kakati oba namubba ng'atandika mupe ku buyambi ekituufu kiri nti abaana babbiddwa nnyo kyeba omanya papa abaana babbiddwa nnyo ate simanyi wa mami ekintu kyanakikola atya kuba naye akoze kyalina okukola okulaba nga abategeeza essaawa zino tetulina si kwogera bubi naye naye akyogera agamba afubye yes buli wiiki tukola program ku SB4 Media buli wiiki netukwata namba za mama Fina netuzaa ku screen okwo mulimu akalango ka Justin ne Tadias Katumba akalabula abantu abo naye kenyini n'asoma ennamba ze mu ddoboozi lye mu feesi ye naye abaana tebabifaako ebyo byonna kati awo tewali kyakukola anyway nze abaana ekintu kyenyinza obbagamba mikwano omuntu omutuufu mukufuba nnyo okulaba ng'onoonya oyo omuntu omufufu kubanga naye kennyini waliyo era bakozesa erinnya lyange okwagala okubba abaana abo bakadaama naye olaba bakozesa ate nze naye ate omuntu nga mama Fina so gwe fuba nnyo olabe ng'otuuka ku muntu oyo yennyini omutuufu kuba kati ennamba yagirina akubye ate mu kifo ky'okunkubira before nga tebannamubba akubye nga yalala kunnewolako ate aweeyo kakati mawala gwenza oba puroguramu eno ogenda giraba bagenda kukubba bakutunze byonna byonna byolina okomewo Uganda ng'oli ku 0 andi kuno kulabula papa lindako tetutogamba oyo yekka kubanga kati oyo artist afunye chance nakubira andi takkiriza era byemugaye tabikkiriza tubalabule bonna bonna wenali ku SB4 Media buno obudde andaba oba atulaba abafere bangi berimbise mu linnya lya mama Fina lwaki kubanga mwamanya nti mama Fina ayamba bangi aberimbise omwo omufira agenda kujja mu inbox yo ku TikTok oba ku Facebook oba gweke nnyini okumunoonya kuliko ennamba ez'enjawulo mpitirivu omufere oyo wanajja mu inbox yo yeke nnyini ajja okufollowinga ajja mu inbox akugambe muwala gyebale muwala wange abadde weetaaga ku buyambi nga tonna kimubuuza akwesooke omugambe neetaaga buyambi atandika nti mpa emitwalo 5 nkuwa obukadde 5 mpa emitwalo obukadde 2 nkuwa obukadde 2 baba bagenda kubba mama Fina takyayamba yabivaamu kitu yabibagamba yabivaamu takyayamba andi mama Fina tatayipinga akozesa voice note ate endoboozi ya mama Fina naye mulyetegeeza teribula mama Fina essimu ze ziri awo zijjanjaba bujjanjabi bantu ate obayiza waliyo n'abaana baweza sente mama Fina njagala nkuweze sente onterekere ndi kadama abe waffe bazirya sitereka tukatiriza nnyo wali nti toyingira mu inbox ya muntu TikTok ya mama Fina bwembeera ku live kyemulaba kyekyo ekikoma kyekyo TikTok ngikola live kyemulaba kyekyo ekikoma sirina muntu gwe nnyingira mu inbox ye nti mu following
bagiyita batya okufollowing kyekyo okufollowing omuntu nti bannange mama Fina yansindikidde request ku TikTok bannange yansindikidde oyo mufere sinoonya muntu ku ssimu kumuyamba n'olaba nga nkuweereza WhatsApp negamba oyagalayo ku buyambi nze mama Fina sirina endagamuntu yange tevangayo ku social media era terivaayo kubanga kyama kyange n'emyaka gyange okiraba sirina certificate yange ya busawo gye nkuweereza ebifaananyi bye baweereza ne babaweereza bibeera byabafere kati tutudde wano bati bakuba screen n'abijjako n'abiteeka ku Facebook n'abijjako n'abiteeka ku Snapchat n'abijjayo n'agenda ku Imo n'abijjako n'agenda wa ate si baki bagamba kuba video call omulabeko topapa valuinga sente zo mbegaide valuinga sente zo bwe munanga ali eyo olaba akatambi nga tekali ku YouTube ya SB4 Media nga kuliko ennamba endala ezo n'abasizi mama Fina basobola okujjayo ka video ku YouTube ne bakeditinga ne pitamu ebinamba byabwe ne bapostinga ku TikTok zaabwe wo searchinga mama Fina ku TikTok kuliko accounts nga 8 oba 10 abamu bayita mama Fina abamu bayita simanyanga Fina Uganda abamu bayita mama Uganda bingi naye valuinga sente yo gwali eyo ate waliwo idea etambulirako papa kuba waliwo abaana be babba actually bakadama bababye nnyo mu nsonga eyo waliwo idea ekicupuli kya idea ekya mama Fina ekitambulirako kati oli kyakola mugamba yenze ne ID yange yino kakati era ensonga eyo yennyini ajja kujja kweza ID batana bayadde gimusaba akwesooka n'akuwa ennamba wakujja ku TikTok ng'akuwa ennamba nga jangu ku WhatsApp ogera ku WhatsApp oba bakamubuuzako mama wasuza otebiki ngakuwa ID tona bagimusabako tonna bayadde okunyumya naye ngakuweerawo ki ID kakati wano wewali obwongo tubuukewo tuti bannaye mu abali bakadama akwadde ID kuliko amanya Sylvia Namutebi kyokka akwadde ennamba y'essimu okuweereza ssente manya malala exactly aye n'ennamba y'essimu gye baweerezaako ssente si ennamba y'essimu gye bakozesa nga boogera n'oyo omuntu bayaaye so kati kiri eriggwa okubuuka okuwonya ssente zo oli wakuweereza nga ID mama Fina tamala kuweereza ID ye okumuweereza ssente andi kiba kizibu nnyo okukusaba ssente sibanga mpeereza zino pozi ngoma z'omulabako ng'ona kyayagala oba kujjanja kuba kati ayajjanja batakyayamba mukubire video call omulabe oba secha kyogera lunye sindikayo omuntu ebulenga funa wano Uganda omuntu gw'osindika ebulenga wamama Fina muli omwamanyiwo bane tubagala nnyo naye ate olumugenda kututa ne bababba nnyo amma oli otya njendi papa ndi bulungi naye nga actually siri bulungi nga tuzze ku nsonga y'okubbibwa kw'abaana papa ebbanga lyemmaze ku ground tolaba nga at least abafere babba naye aba family ezibbye abaana ezaabo bennyini ba boyfriend babbye abaana sente yankuba kyeyo eyo mbutufu wabanga waliyo biliyoni nga 2 ezituuka e Uganda biliyoni ng'emu eba egenda mu kubbibwa maama okusinga ddala abazadde ba maama nabba sente y'omwana we kadama n'agenda ne bagigabana n'omuntu omwami we mama gwafunye so abazadde na family zonna bambi mu akasente koyo omwana kati omwana abeera ayise hano nayinza omuyamba n'ayita abafere ba mama Fina aberimbika mu linnya eryo n'abayitako n'ayita abafere abalala kubanga aliyo abafere abalala balimba mu mbeera za business n'abayitako kyokka n'aziwa maama yennyini aye nazo n'azikola ki ebbanga lyemmaze ku ground abaana bakaaba akasente omwana abaana agenda kukola emyaka 7 ng'ali ku nga talina wadde 10 bebuzibu obuliwo awo nyini programu ya lero tugenda ogitambuliza kubbibwa kw'abaana n'abaana b'e Saudi omanyi nti abaana b'e Saudi basinga okubba be basingira ddala tutunulira ensonga nga tutunagenda kutunulira nsonga lwaki bano abaana babbibwa tusobola tujjawo obulango buno Airtel Extreme Wi-Fi bwena wenna nga oli eyo ng'okozesa intaneti weeyunge ku Airtel Extreme Wi-Fi giteeke wakaawo giteeke ku mulimu oba ku woofiisi oba mu ssomero obeere nga tofuna intaneti eyeeyagaza intaneti eno tebuukabuuka ate nga esala oba oli mu kyalo oba oli mu Kampala wonna weeri
bagiyise extreme wifi okuva mu bannaffe aba Airtel. Bannaffe abaziwa and Sons genda ku Mukwano Arcade weefunire ebikozesebwa byonna byonna musonga naddala musonga z'ewaka oba mu kisenge bewalisenga beddings. Weefunire obutimba bw'ensiri, weefunire duvet covers, emifaliso, curtains, waliwo aka ime nakosobola yagano kampa ampa sente ngenda kukuleete kameka $15. Mr. Zwa ngenda kujja ngenda kutumirako mukulu wa airport pickup wata Lucas kutumiddeko nnyo ensonga ezo gwolina okutubulira batukeetaaga batetukeetaaga naye nga Ziwa and Sons afaana delivery paka w'oku mulyango. Mwekwate tujja kubeera nga ate wejjusa. Tuyine Madam Ime okuva mu Kadama, tuyine Kadama's Voice okuva mu Kyeyo Initiative Uganda. Bakola ng'okuyambako ku baana bizibu ebyenjawulo naye tolina banoonyanga maze kufuna buzibu bannayo tubanoonya Katonda kufuna buzibu. Nina abantu bangi abaana bangi nakubira esimu nagamba SB4 nti banne Mukama anyambye Mukama anjagala wabale kwata simu yange baddo gamba ki kasente kadenti namba yo kanji saving we nafuna obuzibu nja kukubira. Exactly bwe buzibu obuliwo buzibu bana Uganda bwe buzibu bana Uganda bebalina nti yes ogenda oyinza okwagala okujja mu Kyeyo Initiative ng'ofunye ekizibu nemanya nti ate tulina abaana betuzze tulera ekitegeera gw'ogenda kujja ng'ofunye ekizibu kino tugenda ku Yesu kuyimirira naawe naye ate togenda kibeera liranga ddwaliro nti ogenda kumaliza osimbye layini eno okusobola okukola ki okufuna obujjanjabi. So omwana ali eyo ngo making sure nti oregisteringa before kufuna buzibu tukulagne ffenna tukula mpola nti ono omwana yandibadde osanga aliwo ebizibu ebimu nga teyandikifunye singa tubaye tutambula ffenna kuba tubeera nabo ne tubayigiriza muwala bw'ataamye dda wano weekukume mukko muwemu eddakiika omale okomewo okole ki oli omwana yakoma ku ki yali agaba bagenda mutta balese omutoko kumutta yakomawo naali mulabyeko naye olwokuba munne bakadaama papa baana busibangu omwana olwana n'omwana bannange nze singa nina abaana bangi abanneetoolodde naye kasitaatuka ku airport e Uganda olwo oba ofuuse kasasiro yakomawo ne kati n'essimu newoogikuba bebuzibu buli kubankuba kye naye era n'oba owumuddemu dokita akujjanjabye osobola omugambako dokita Katende bulungi. Anyway fe sijja gamba nti oba abamu twabavaako naye era ndowooza emirimu gyaffe gye tuzze nga tukola emyaka gyonna egiyise naye tukakisala nagamba naye nze lumu natuwa ku birthday yange olwedde nebuuzibwa sina n'omu ampadde yadde ekirabo naye nga naye bannaaye ku mirimu gye tukoze nembulako yadde omuntu ampayo akalabo naye sometimes nina mama wange omulungi mama Fiina yazaamu ku maanyi era birthday ya last year teyampa naye yadde ekirabo enkera nankubira essimu nga nsekera nagamba wadde osuubira ekirabo nemugamba wankoze bubi nnyo nagamba sometimes olina okumanya nti ebintu ebimu tuba tubimanyi naye ng'olina okuexperiencingako kugundi eyo ku bulamu obwo otuulaawo teryakubidde kasimu oba happy birthday teri yadde akupostinze teri yadde akuweerezaayo akamuli naye bwe bulamu. So emirimu gyonna ekikwatagana n'ebyo sometimes okola Katonda yasasula naye era olaba papa kale ffe kisigala kikulumiza n'ogamba naye oba omwana wattu yatuuka ng'alyoke kati oba naye yasanga akasente baakalya oba ate kati Kyeyo Initiative erwanira eddembe lya nkuba Kyeyo ate making sure nti n'omwana ono avudde ku Kyeyo waliwo wetu making sure nti ali mu mbeera ki naye kati ye bw'atuuka oba nakublocking oba notaddamu muwulizaako kitegeeza nkutidde nga waliwo eyanvumirako airport e Dubai nga amaze okuvaayo omuwala oli sirimwerabira ne tiketi yamuleeta waliwo omukyala madamu Anet ali Amsterdam yali yaŋŋamba bw'ofunanga obuzibu kyava ku namitalo ekyo naŋŋamba nkiraba nawe oli mu nnyumba naye bw'ofunangayo abaana ng'ekibataasa tiketi nina tiketi zo 3 bw'obafunanga
omungambanga nja muwa tiketi kati omwana namusanga ku media nga akaaba konze sya mami gyali ngamba mami omanyi tulina omwana ekimusibye tiketi nga muwa story y'omwana nga muwa video z'omwana mami nga ngamba okay ng'agula tiketi kati bwagula tiketi byali biseera bino ebya covid nga bakyakebera PCR omwana nga bosa mga tugende bakebere PCR nga omwana agaana bagenda kunzita nga mugamba manyi genda bakebere togenda yita ku kisaawe nga toyina ng'omwana agamba bagenda kunzita sisobola nja yitawo ng'agenda ku kisaawe nga bakola ki nga bamugaana bwe bamugaana mami n'addamu n'akola ribuuku then the next day n'agenda n'akola PCR n'atambula kati olw'okuba first day twali ku patient omwana bamugaanye next flight ye namukubira nnyo amasimu oyiseewo oli bulungi oli mu mbeera ki nga takwata kati bw'atuuka e Dubai ng'asanga namutaddeko message ndeta akajanja kange yambuza oli musiru natambudde wadde njagaza ki n'oli omukyala yennyini yali yagimugulira yampeeza audio n'aŋŋamba n'ezisigadde ezi zeerabire teziriyo bakadama temuyambika era amazima Katonda nti tiketi ezaali 3 twamaliza tufunye tiketi egi eyo embeera y'abaana so n'okublockinga asobola n'okuvuma asobola tutunulire ku nsonga y'okubibwa bakadama bangi be babbye bangi be bakyabba bangi bali mu kubba nagaye mukwano gwo waliwo mukwano gwo nasimanyi bangana nti abazimba mu nnyumba gaggadde mukwano gwo abazimba mu nnyumba gaggadde bakadama lwaki babbibwa olowooza kiva ku kiba bakadama ano okubbibwa bakadama ekivaako okubbibwa nti abasinga tuva e Uganda nga tumanyi embeera ya sente z'emitwalo 2, 15, 3 kanye tutuuka ku kyeyo ne batuwa 9 kati otuba obwongo obutandise okugaziwa okunoonya sente nnyingiko kati bakuwa 9 otandika okulowooza nti no nsobola okukola akamu 2 within a month kyekivaako okutoloka kyekivaako okwagala okuteeka in businesses nga tebaliiwo ekitegeera n'atasiima neekana 9 zaafuna nti kansooke nzikakkane ezo zennina nzire waka nkole kyennina okukola ekinantwala mu maaso n'abeera nga asazeewo nti nina kubuukira stages ekitegeera kati oli bw'ava ali n'amugamba omanyi nti nina bizinesi ogenda kubeera e Saudi ng'okola emitwalo 9 oba e Dubai newe tunateekamu eno bizinesi eno ngenda kubakolera emitwalo aga kati bw'alaba 5 e Uganda 9 e Saudi ng'agamba eyo ddiiru so ekyo obutamatira n'ekyo kye tulina ekitini ate nga twagendagenda nga twali mu mbeera mbi nnyo kale okuba otandise okulaba nga otandise okulinnya grade olowooza nti ogenda kugibuukira bubuukizi kumbe emitendera abazadde bamaama bataata baboyfriend n'emikwano bagagadde nnyo mu sente z'abakadaama babbi nnyo bakadaama olowooza kino tuda kisalira magezi ki waliwo ensonga ezimu nga za family papa nga sobola kuyingira mu family ya muntu because eri esigala family ye nina wano issues z'abaana nga bamama be bababbye sente bangi so kyentera okukola njogerako n'omuntu oyo nendaba we kiyinza okukoma ate ekirala ndi ku ground waliyo abasajja abaferenga n'okutta asobola okutta so kati engeri gye ndi ku ground njogerako nabo nendaba oba sente z'omwana zisobola okuddayo ekiba kiganye ensonga ne mugamba omanyi genda ku poliisi ekola omulimu gwayo SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyongera mu maaso tulina Kadama's Voice tuveeko mu bulango then tukomewo ne programu eno. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home,
hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga Zuwa mumuwagire oba aludde naffe tutudde Bambi sente era tutambudde nnyo naye wamu ne bannaffe aba Airtel tukyongera mu maaso tuli ku nsonga z'abakadama okubbibwa famire tulagidde ku famire ensonga za famire imagambye nti nno oyogerako nabo naye wekisuka n'omusindika ku poliisi naffe mujja mu inbox yaffe abaana bangi ngagamba tata wange nina omwana yajja mu inbox yange nga bimusobedde akakola emyaka 2 contract eweddeko naye nga taata we yennyini ye yali asente yalinga azimusindikira ku contract we yaggwako nakubira ku taata we n'abangamba nti ndi mukudda wiiki ejja naye njagala tudde tukule poloti tumanga tuzimbe namugamba mwana wange ononsonyi wassa kugamba muto wo yalwala ne tumujjanjabako baali simanyanga bankutte oba bikoze bitya namubuuza taata kati ndowooza ninawo ssente mmeka namugamba sijja kulimba oba yamugamba emitwalo oba 270 ku myaka 2 omwana yajjanga akaaba n'ayagala muno ku magezi taata we amwagala nnyo kubanga yamukuza nga ali single father namubeererawo namusomesa nga bayita mubugubi nnyo nambuuza nkoze ntya namugamba kintu kimu omutima gwo kyegukugamba kyoba okola kuba nze nja kugamba taata musibe ate onnyiigire taata wange abonyabonye nange olwaki nandagidde omusiba namugamba kintu kimu omutima gwo kyegukugamba kyoba okola simanyi oba yakola atya kuba kimanyi yakomawo embeera bwetyo papa kati waliwo omwana ye yakola e Saudi n'amala n'akomawo yasanga maama sente ze yamuwa maama yagula ttaka ng'aligulira mwana wa wakamulenzi like muganda we era nga lirimanya gwe muganda we namugamba mama ettaka lyange namugamba oli mwana wa buwala funa omusajja wajja kugula ettaka ekitegeera embeera bwetyo etuuse ku baana bangi kuba tera waliwo n'omuwala ate ye yaziweereza maama maama n'abuukawo nebbawo maama n'abuukawo n'omulenzi ono gwe yaleka e Uganda boyfriend kamada we maama n'abeera nga gwe yagenze naye nga ne ssente bazidde beegasaaba ate nayo mama bamuzi basobola n'okutta papa twakolako story ya balamuyita omwana ono bali bamuyita Winnie eyalagala okusaba maama we bagirabako naye nayiraba abaana simanyi oba oyo omwana kuba twampangira n'addayo n'agenda simanyi oba kati ali kuki ndudde okumubuuliza taddanceekingangana abaana bwe batyo so bazadde baffe gwowe nawe nakadama nga oli eyo bazadde baffe tubaagala nnyo naye ku nsi kuno kikyasinza okutabula ye ssente etabula esobola okutabula n'omuzadde eyakera ku makya n'akuzaala esobola okutabula ne taata w'abaana akwenamu abaana 3 oba 5 esobola okutabula ne muganda wo omwava mu ntumbe yeemu ne mutabuka ne muttiŋŋana naye olaba papa ekintu kyenandibadde nga ngamba abaana abo bandibadde beewaza like beewala nnyo okuteresa fe abazadde baabwe adikashi papa nowobeera gwe obeeraawo kati ngaomuzadde ngoyo nga ddala amanyi ono omwana wange ku akawunti kuliko $5,000,000 ate omwana wange ye yalazimukuba ye yalazimuli bubi abeera agenda zijjawo naye singa taata ono sente zino ziterekebwa mu bintu papa nze mbadde ku kyeyo nze nganze saaterekako 10 kyange nga kiterekeddwa mu akawunti nti kiri awo never wempezaawo 7 genda olabe eriyo ettaka gulira liri ettaka ate agenda kujjako ate ettaka lyange agenda aligoyo akawunga abamu bagula ettaka nalegulira mu mannya g'omuntu omulala
then nawo omuntu ali ku kyeyo olina okubeera strict abaana muyige okubuuza bazadde bammwe oli muzaddewo yes totya muzaddewo ziri ssente za ntuuyoyo bwo alina ekirala abaana bali ku kyeyo muyigire okuwa ku bazadde bammwe obusente gwe n'okwata miliyoni 2 n'oziwa muzaddewo agenda azijje mu banka azitwale gy'alina oziteeka ng'omuwadde emitwalo 2 agenda kukola ki kwatako emitwalo 2 mugaye mami gago agenda kukolera ekintu kyo smoothly negwe omuwadde mutwalo gumu n'ekitundu agenda mayiza asitukidde mu zizo bw'oba oli antoyagala kuwa muzaddewo then making sure nti ssente yo n'ogira ng'ogisigazizaako ebbali kambuzeemu ng'omusiru kampani zino ezitwala abantu ebweru tewaawo za akawunti ng'omwana asobola okusevinga ku akawunti ye direct kampani zino ezimu zirinamu obunafu obwo nti yo etunuulira kintu kyakutwala mwana bweru netetunuulira nti omwana ono gwentwala atagenda kukola ssente ziragawa agenda ziteekawa era kampani ezikyasinza okwetera abaana obuzibu singa kampani ekeera ku makya negamba nti tetukutwala ku kyeyo nga toyina akawunti yo kuba oli omwana agenda ku kyeyo agenda kukola ssente ate abaana abasinga ava e Uganda nga tagenda nkuna mu banka ekitegeera babajjeyo mu byalo exactly so kampani gwandibadde mulimu gwammwe nga tonaba kusala mwana ono uniform gyagenda okwambala olunaku lumu bwe ruti ogenda e Saudi making sure nti gwotwala ayina akawunti unless nga kampani egamba nti akatumutwale bazirye n'ekyakomewo tuddemu tumutwale bazirye n'ekyakomewo tuddemu tumutwale anyway kampani zino ezitwala abaana twekube mu ttooki tuzze nga tukyogerako twekubemu mu mitima bano abaana be mutwala bambi mubasaasire mutwala abaana n'otwala abaana mu mwaka n'otwala abaana 100 ne kubaako ng'abaana 9 bakaaba ekintu olaba kati kyetedde n'abaana ofunirayo ate obuzibu ng'ate osanga alina kugulawo akawunti eri gyali waliwo papa omwana it was 2019 bali bamuyita Nsubuga naye kigambibwa nti ekyamwetera okufa zaali ssente zeyali atereka e Jordan ekitegeera nti eno Uganda teyalekayo akawunti ate azitiisaayo kalina mayiza nga bosi wo naamututte ne bagulawo akawunti of which bw'obeera ng'oli mu kadama bosi wo naaba akulinako obuvunaanyizibwa bunene nti asobola n'okukeera ku makya akawunti eyo n'agiyita ogikola ki okubeera blocked kati kigambibwa nti ekyayitira omwana oyo okufa zaali ssente zaali ku akawunti ng'agenda kudda imbu nafa exactly so kampani mbeegayiridde abaana bano nga tonaamuguza uniform tonaamugamba nti leeta zino olumujja ku medical kifuuke compulsory amale kugulawo akawunti anyway ebyokubbibwa babaana b'oku kyeyo byo bingi andi tugenda gezaako okubalabula gwatanaba kugenda ensonga eyo gitunulemu nnyo weebuuze yeesonga bakubye okugenda Uganda entamye Uganda temuli mirimu bintamye ogobe ku byokugenda before nga tonaba kulowooza ku byakugenda olowooza ssente ze ngenda okukola ngenda zikuuma ntya ogenda kufiirwa emyaka gyo nga ovudde mu Uganda ogenza okukola okomewo nga omuwala gwe waleka nga atambuza emmere omusange nga yakola restaurant nga yiye omuvubuka gwe waleka nga talina mulimu ng'asamba mupiira abeerawo mu kukuba misota omusange nga yakola dda booda nga yiye ate nga ye talina mpalana ya naye tufengayo nnyo yesu ogala okugenda bweru simanga Dubai nadde abavubuka bapagala nnyo okugenda e Dubai nenjagala genda Dubai njagala genda Qatar sooka opulaninga nti mbanga nfunye akasente kano ngenda kasevinga wa era nga ndekasevinga ntya tufunye obuzibu nti abaana bangi abatuuse naddala mu Saudi nakubira kasimu nti nsaba onterekera ku ssente zange sijja kukulema nti singa SB4 Media yatwali babbi singa tuli bagagga ebyaddala kubanga omwana ajja mu inbox nakukabenza omwana omuya ajja mu inbox yange nankabira omuterekera ssente ze nemugamba nkwegayidde sibikola tuba tukyayogera omwana nasindikako akakadde ku ssimu nti ssente zizo nzitaddeko ze zinterekere ogana otya okunnyamba lerere namugamba kintu kimu nkwadde ennaku 3 tuma muganda wo oba boyfriend omuntu yenna atwale zino ssente zo sigenda zikuteekera wabula kasitanzirya tozimmanja omwana ne mulemerako ky'omukisa omulungi nampa ennamba kwe mbanzisindika ssente nenzejjako naye
si yekka abaana bangi abavuddeyo nga baze okutuuka eri nga ayaayaana sente naziteresaani ngenda ziterekawa nakubira amasimu omuterekera sente mukuba amasimu baterekera sente naye ffe ku SB4 kemuliwulira nti tutandise okuterekera abaana sente nkidda muwulirize bulungi wemuliwulirira nti SB4 tuterekera abaana sente etandise okugwira abaana simanyanga amataka simanyanga oko bazibira nga mumanya tubozaayo ndowooza myezi bwezi tuggalewo nga tugenda kuba batudduke ebyaddala kubanga mwagadde nnyo tubabbe ne tugaanyi ate nga ne tumala kutugamba nti tuterekera abaana sente mu myezi ejja oba mugagga mu myezi ejja bannange mbegayiridde teweesiga munauganda ku kya sente teweesiga munauganda kabe maamawo kabe tatawo kabaani teriyo muntu mulungi ku kya sente zenne ngo gyebakaawo Uganda tusiiba enjala kamada wuyo mwenevu gusiiwuuse ng'omuteresa sente baba bagenda kubabba anyway ime ndowooza leero tuwumbewumbe naye nga tulina bingi nnyo ebyokwogera tulina bingi nnyo ebyokubuusa ku bannyinaffe abali eyo ennaku zino abajja buvudde bonna abaana balina problem naddala abaana ab'obuwala abagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia abaana 9 baavayo nga bazadde abaana baabwe 9 baavayo nga basingle mothers agenze kukolerera abaana problem gye basinze okulaba omwana amuleka obe wa nazaala we obe wa taata we nabayita omwezi gumu nakubira esimu ng'akaba nti omwana wange abonaabona abaana b'abakadama babonaabona weesanga nti ne school fees ze mbaweereza bano be mwalekera abaana bammwe school fees gwe mbaweereza okuweerera abaana bammwe nga tebasoma ne weesanga nga ebbanga lyomaze ku kyeyo nga bagenda kukolerera mwana wo ate gwe bamusimira omusingi gw'okubonaabona tukifunye ekyo ekintu nga kiri buli wamu simanyi tugenda kukikola tutya andi ku programu yaffe enaddako gye tujja okwogerako tiweesanga omwana nga akubira esimu nga nti nkumira ku baana bange SB4 beera nabo bangi kati kennazi buli omu aŋŋamba nkuumira ku mwana nkuumira omwana abaana simanyi naye ngaebiro ebiseera ebisinga kwekiva nti oba olumu ono gw'omugamba okulekera omwana aba atunuulidde ogenda kukola ki kamusigaze kubona agenda kukola ki kate gwe mukazi wattu bw'otuuka eri n'olaba ng'olina muweza emitwalo 15 omwezi aliiseeko omwana alaba tezimumala kati waliwo omwana olwakuba sipostinga bintu by'abaana naye omwana namusanze nga omuwala yali yamulekera taata omuwala yali alina abaana 3 naye nga 2 batatoli then kati omuto simanyi nayinza kinyonyola naye ng'omwami ono yagwe yali yalekera abaana 3 ye yakwatamu owuwe omuto banaatambula n'agenda n'abaleka mu nnyumba ne wallahi ng'abaana baleka mu nnyumba omu wa myaka 5 omulala wa myaka 13 mwana muwala nakasana kebyudde kati kunanga nkutidde kagamba nga maama ali eri abonaabona ne wallahi nga mu myezi nga 7 agenda kubalira ki muzzukulu so abantu abe Uganda nasana tekannaba kutuuka waawo naye nga olaba step gye kalimu kubalamu papa okwata omwana omuto oyo n'omulekera n'omuwa ennyumba ng'alimu yekka wabuwala so family wobanga omanyi nti ono omwana sijja kumulabirira please mugambawo maama we nti sijja kusobola wakiri maama atuule Uganda kuba papa kiruma olaba n'omwana ne walwala bulwazi ng'oli mu nnyumba okola ne bagamba nakato mulwadde olwo olunaku tusobola kukola n'obeera ng'oli settled naye ate watyanga bagambye babaleka mu nnyumba so abantu abali abagenda osigaza abaana abasigaza abaana b'abakadaama making sure nti wemba sigenda sobola kulera mwana omukazi mugambe nti sigenda sobola abaana bo either agende oba asigala abeere n'abaana be
ekintu kyogambyeko wali mu kutandika nti omuntu wajja nayegayira naga nti nsigaliza ku mwana wange kyosooka okulowoozaako sente eri agenda kukola gwe nobeera ng'olindirira mu didi era kino ng'ate nga kyo kituufu bwe kiri naddala okunoonyereza kuli nti abaana abasinga okugenda naddala e Saudi babavayo mu byalo tamanyi nsi weetambula kati wasanga munakyalo munne basomako naye oba mukazi wa ku kyalo okwo nga nsigaliza kana kange ngende nkole sente kati yajja kubeerawo nga alowooza sente gy'ogenze ogenda zinoga bunozi omuweereze tugeze agambe leero nti omwana mulwadde okwate emitwalo 10 ogimuweereze enkya agamba omwana yo yakibumba anti kati papa obuzibu obuliwo na buno nti ebiseera ebisinga nti maama ayinza okuba nga abadde munakyalo naye olwokuba agenda Saudi awulidde emitwalo 9 awulira ng'obulamu bw'omwana we tayagala busigale mu kyalo ayagala bubeere mu levo ndala tagenda muwa ono gwakuze naye ku kyalo agenda muwa Kamada ali mu Kampala kuba awulira nti ngenda kukola sente ayagala levo omwana we ebeere ennungi nonti knowing nti Kamada gwe muwa ate ye atunuulidde sente zange kubanga ate waliwo abantu amu nga gwokuze naye asobola okukwatirwako ensonyi nakubeerera n'omwana emyaka 2 oba omuzadde we nga asobola okukwatibwako ensonyi anyway nga tuwumbawumba kano kalowoozo gweomwana ow'obuwala ali eyo nga tonnafuna lubuto tonnaba kuzaala nga tosoma tolina mulimu koba ku byokugenda ebweru ogenda okole tetugaana buli muba ne chansi ye genda oba gy'ogenza okole naye kakasala kudana n'omala okuzaala n'oba ng'olina omwana wo baba babiri bannaayo olinga agamba mubufe asinga omumother tugenda agendayo oba wafuna chance era nebaza mama wange yasigaliza abaana mukwana abaana bakaabye olw'abaana baabwe abaana babbiddwa ku lw'abaana nze wandekera omwana ku ssomero gy'asomera asasula emitwalo 2 nja kugamba emitwalo 4 omwana nja mutwala wa dokita muteekeko kakkanula kugamba omwana wuno mulwadde toyogere naye ku sinto omubuuze kuba agimuwange mulwadde sipiika namuteeraawo buuza ku maama wo amugambye nti ndi mulwadde kusimugambye nti ndi mulwadde kikimusujja munnange yalwadde netugenda ku gundi balusa biru ya mitwalo 25 ate mbatanabanda yadde okulwala ogenda kukola okole nina mbaddeko naani leero waliwo wembadde awo omukyala anyumiriza naŋŋamba yali ku kyeyo n'akola okumala emyaka gyali 3 n'akomawo nga muwala wagenda kufa mbunga eva mulwadde munga musiiwuufu n'agamba asika kukola kanzireyo nkikole ki zijanjaba omwana wange nemubuuza ekibuuzo nti wewakomawo omwana akyalwala yaŋŋambye nti okuva bwe yakomawo omwana talwalangako naye ng'ali mu mwaka mulaba nga yakoma omwana talwalangako talwala n'agamba nejjusa lwaki nava ku kyeyo kitegeeza baali balwaza mulwazi sente zammwe bannange zigenze sente abantu baziridde bannayuganda baziridde ogenda kudda e Uganda ng'omuntu gwe walekera omwana wo ng'alinayo kapoloti nagwe toyina bannayuganda bamulekera abaana oba mikwano gyammwe newafuna ddibu ya kapoloti ng'oli ali ku kizibu bwete bwembaata oli afuna ekizibu nga kyalina kyekimununula poloti gye yagula tugeze obukadde 6 nga kitunda bukadde obwa ono tagenda kugamba nti mulimu kalaba emitima emirungi naye emitima emibi tagenda kugamba nti wano waliwo kyebakola ki kyebatunda ayinza agamba either mpola kuba yalina omwana wo toyagala munyiiza kwekaidde pala miliyoni 2 ninalelelelele agamba naye sirina otya kunyiigire bwe kimizi olina omumuwola ye n'agula ye tajja kugamba nti waliwo poloti gye batunda tigigule tajja gikwagaliza kati neweesanga nga omubanja tomubanjeza ku pressure kuba alina omwana wo ng'olina kikulumira omwana yakakwewolako enkyala wazizza omwana ayiye matiriyo ojja kumuleka omuntu myaka 2-3 omusange nga obuzigo bwe busituse akayombo ke kasituse naye nga kajjemu ggwe sigamba nti nno temubateresa naye tufube obanga okyali muwala nga tonnazaala genda Uganda tewaliwo mirimu tukimanyi wetwogera naye nga ate emirimu gwegiriwo obanga oli creative era osobola ofunirawo akasente obanga oli muyiiya naye genda ku kyeyo okole
tunaba kuzaala. Kati ate papa kino kigenda eri abakyala nga wazaalako ng'ogenda ku kyeyo naye nga gye wazaala si gy'oli ng'oli wa mulala. baddiya mulekerawo okuleka abaana mu maka gano amapya mbu abaana basobole okukuuma amaka like n'olekera boyfriend omwana ono musobole osigaza communication. Temutawaana abaana bammwe bafunira ddala ebizibu mu maka gano mu bano batta abalala be mubaleseemu. Bw'oba ng'oli mukyala ng'oli eyo ng'oli ku kyeyo nga ggwe owulira nti tosobola mwana nga kitaawe amumusaba mumuwe. Otherwise abaana bammwe mwe bankuba kyeyo mubagaana obbawaayo kuba osuubira ofunayo emitwalo 9 n'ogana omuwa kitaawe n'omulekewo no boyfriend ate n'abonyaabonya nnyo omwana wo n'okusinga omwana kyeyandiiseemu ng'ali wa taatawe. So baddiya mulekerawo okwata abaana bammwe mubaleke nga n'amaka amapya oba obufumbo obupya abaana babakuumira obufumbo osobole okudda obusange bwe buba tebugenda kubaawo tebujja kubaawo. SB4 Media Tuggussa Enssonga kitundu kyaffe leero tukikomye wano bingi nyo tulina okwogerako naye gwali eyo ngenda ku ideas ez'enjawulo tukwaniriza tulabule ku bannyinaffe bano. Omanyi tetusobola bakoowa kuba nabo batubeezezzaawo segenda kwebaza abaana b'e Saudi batubeezezzaawo nga SB4 Media. Abaana bano balina emitima emirungi nti kadama osobola okukola story nga naye kennyini talina ninakuwaayo 2 nze nfunye ku bakadama bampayo ku ssente binakuwaayo 2 nakuwaayo 1,000 naba appreciating Bambi mwebale and balabanye programu zaffe bazisharinga bakomentinga mwebale nnyo tubaagala nnyo naye tubaagala nnyo nga namwe muli bulungi yensonga lwaki baleetera programu zinga zino omuntu atabafaako nga gwoliwo okumuwagira abatakwagaliza wenkyaza ime naalongo ne mukyaza n'abaako ebigambo byakubuulirirako bipiikinge biyige bikwate abo biteeke mu nkola bana kigenda tusanyusa nnyo nkusange oba kigenda kunsanyusa nnyo okomewo onkubira akazinga SB4 nti wange ndemu okuyingira nnyumba yange gye nazimba nga nte Saudi jangu obeerewo nkuyita ojja obeerewo walaayi newooliba ng'oli ggulu tujja vuga emmotoka tutwaledde amafuta tujje tukuserebulatingireko tukooye naffe essimu z'ebizibu manyi abasinga akaaba abaava e Saudi nze nava Saudi waliwo omwana yankubidde yava Saudi yazimba ennyumba eri ku plate ayagala mpola bamafina amuwesimanyanga amabaati agisirika agimaliriza namugamba naye tujje mu mentalite y'okusaba eyo kuba nange kanyinyi tolanda nga konti nno ndi mu kuzimba nnyumba bweti timunyambeko kati nze tonsuubira kutwalayo mbu akuwe kubanga nange kenyini nyinyi nti okumusaba nange nkooyo okupangisa nesusa kudda musabe nti munnange nyamba oli mukwano gwange mpa nedda. So tubaagala nnyo tuvalewinga sente zaffe tuzikulemu ebyamakulu tujja kutusanyuka nnyo ng'otuuse ku buwanguzi otukubire kasimu nga ka buwanguzi oge nti nze nkoze Saudi emyaka gyange na SB4 nazimbye emizigo gye bapangisa oba nazimbye amaduuka oba nazimbye ennyumba jangu tugiyingire kijja kitusanyusa nnyo naffe. So tubaagala nnyo abaana abali mu Oman tubaagala nnyo ab'omu Dubai Madam Imo nabadde mu Dubai naye nga talabikako abadde mu kiyumba nonno madde nsobola okufuluma naye SB4 nze buli mwezi gwe nfadde nfuna ogw'omusaala madde making sure nti nina kyensuuza kati tufayo kwata emitwalo kuba munaye Dubai awo ofuluma booti osobola okuspendinga abirigo so mfocho nze madde neewummuza nga nina kyensuuza era omwana ali ku kyeyo making sure nti buli mwezi newe kaba wakiri kabuzi umanye nti madde nziza omwana ku ssomero naye wakiri nsuuzizaayo embuzi ey'emitwalo 2 katumira ku baana abali mu Dubai nga yeka staff n'omusaala wamulabira nti nno nina mukwano gwe bamwita Hassan Deluxe wa Impombo Restaurant ya Dubai Deira tayanga tunyumyamu nnyo naye omuntu atunyumya n'angamba SB esa zino ndi mwavumu naye mu wiiki ajja kusasula abaana kati woolabira nti abaana abasasudde bafubutuka
mukalwe kasonda ka Dubai ne bayingira ne baspendinga kantumira kugweka omuntu ali ngali mu Dubai omwana ngali mu Dubai nga bamusasula omusala tugezinga akoya nusu 10 ke kakadde na from bati agenda okudanga nako nkaaga nkutumiddeko simanyo basente yo programu ya fendala tukala kutunuira ku sente yo mwalabu abambaga mati sente yo mwalabu teri mukisa tukala kutunulira ani twagala yo programu ya fendala twagala yo bwe na ngoli eyo nga bagenda ke Saudi nokola nova ngoli successful tukubeko ku simu tukwagala ku board twagala ku challenginga ebyogerwa ebigamba nti sente yo mwalabu teri muki mukisa buli mwana agikozeeko either bagibba oba tebagimusasula oba afunirayo obuzibu so ye programu yaffe eddako mpozi nga leo akawali waddeko ku bantu ne twagala kusiibula so nzibanangenze mbebaza okulaba SB4 Media n'ekirala mbebaza okunjagala nganze n'ekirala mbebaza okukola omuntu atakola nko mu nyumba sirika tumanyi kye kitegeeza naye omuntu yali akozeeko mu nyumba amanyi kye kitegeeza okukola n'omala omwezi 2 3 n'omala omwaka oba mukozi mbebaza baddiya mwebala okukola naye mbasaba ekintu kimu nti okukola tukola yes naye akasente kano ke katutwala twejjemu kiri ekirowoozo kya ttiimu 2020 biki omwezi ogujja kuba yagala gana era omwezi ogujja osobola okutuuka n'osabako kennyini weeyongerezeeyo okola ate sente zetukola gwe kennyini wagenda ova Uganda ng'okimanyi ziri fixed wagenda kuna milioni 14 so bambi myaka egy'ebiri fuba okole ki oveyo nakyo abaana abali Oman Dubai Kuwait Saudi yenmenye kimunekeki mwebale kola baddiya abakyala mwebale kulabirira abaana bammwe abaami namwe mwebale kola gw'amaanyi ogw'okulekera abaana abali kubyeyo abaana mbasaba muzukuke tamwe etuuse abasajja abali oba oli Uganda oba oli luddawa jjukira omwana gwe wazaala mu kadama teyagenda kufiira ku kyeyo kubanga alina okulabirira abaana bammwe naawe usagala obuvunaanyizibwa bwo kwasizaako munno wadde mwayawukana naye mukwasizeewo ku lw'obulungi bw'abaana bammwe mpozi nekira papa bannaye mbasaba mikwano mumpagire Lucas Airport Pickup weetuli sabula abakulu mundabire amma weetuli baddiya okulisivinga okutalako airport fe weetuli twesige nsome enamba nsome enamba eri 0705 90 73 23 mwenna abali ludda yonna gy'oba oli jangu twogere tujja kutambuza bulungi n'olw'ensonga eyo bamise Madam Ime Kadama's Voice abangi omumanyawo ku TikTok abeedo abaana bangi nnyo nekimanyi papa abantu bamanyi nasookera ku TikTok ku Facebook gy'atandikira nze ku TikTok nayo filter ngaliyo bufilter nga nawe oyagala olungi wemu sa ku TikTok nayo filter TikTok ze munasonyiwa naye filter za TikTok sijja zikozesa nnyo njagala nsanga omuntu nga onsanga n'ontegeera nina mukwano gwange ku TikTok okwo nali mufollowinga nga naye anfollowinga ng'era twogera akomawo e Uganda angamba SB4 nsaba kutundyemu nawe ku lanchi ka ngenda nkusangewa mugaba nsanga ku Pakalasiti ngamba kale ngenda kujja ngenda ku Pakalasiti nga nkubira nti woli nti yenda tuseewo dda kati mukujja bwati yasooka okundaba ngaleeta katebe ng'atuula kati nga nze nawe muntu simutegeera ng'anyumya nga tunyumya kati nga njagala mubuuza gwani naye nja kuswala tunyumiza ddakiika ngaaga olw'okugjayo vidiyo olabeko anti vidiyo zo nzimanyi omuntu gwezoka mweru muntu alina akayindo kasongovu mukwano omuntu eyantaasa sijja mwogera kubanga ajja tegeera nti ndekuye yajja mukujja nga naye amumanyi nga nanga mumanyi ng'ate beerabyeko nanga gundi banaye ate otuuse ddi eno naye nga mbabona yonna obudda bwe naninda naye nawira nga nswadde TikTok twanayo filter abasinga leero muzikozesa bubi tujja zituulamu tuzituulemu oba banawe omanyi nti waliwo filter ewanvu ya ku TikTok zonna TikTok mwongeyo tuwa filter ezikola akabina omulayo emu ekola akabina
nze nina omwana gwe nalaba ku TikTok okwo abakawanda ate tawulabako omwana oli ng'alina bbira lweri lene munasonyiwa ndi salongo ng'alina ki DP nengamba naye kati bami nga nfolowing nange mufolowing zena musalo musa tutumitingemu kati yanje okakasa lino bbina bannange teyankaluubiriza yajjana mu mmotoka nga mmulagirira nojjeyojja naawe ku ofiisi maama alinde okulaba ebbina nga wa nagenda mumubuuza owaayi ligenda kusanga busanze wano anyway kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga mbeere bulungi mweraba. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, zaffe Tuggussa Enssonga.